Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mbaniriza ku online tel erinnya lyange nze Lady Maria era nga mu online tel eno tujja kubanga tuyitako mu bintu ebyenjawulo, posts ez'abantu ze bateekayo, emboozi zo credit, drama waba celebrities, posts z'aba celebrities, tujja kubanga tuyita mu post yonna gye tusanga nga yeetaaga okunyumyako oba okugikolako olugambo, wano nze nja gibaleeteranga tugiyitemuko naye ate era nammwe mumpe ku ndowooza zammwe kiki mulowooza ku nsonga ezo. Posti yaffe olwaleero ya muntu amanyiddwa nga Focus era nga yagambye nti eri buli muntu yenna essaawa eno nga gy'okola obanga wali okozeko ku petrol station eba giyite Shell ey'amafuta ng'okola kiro, bintu ki ebimu eby'ekigu ky'eddalu oba ebisinga okwewuunyisa bye wali olabye oba bye wali oyiseemu ng'oli ku mulimu. Tutandise n'ono ate abadde nalinnya nga yayinako ka emoji kensinga okwagala kali akagamba bwaawo akakakano n'amaaso agamba nti nali nkola ku Shell omwaka nga gumu emabega, nakolayoko emyezi mitono ennyo. Shift yange ekiro yali tennaggwa naye obudde bwali bugenderedde nga ziringa saa 6 gwa kiro. Yali ayambadde essaati nga ya kitakataka eri awo. Bwe yajja sijjukira oba namubuuza oba namugamba halo oba namubuuza nti oba biki byonna bye namugamba nange sibijjukira. Kyava sembera wendi nambuuza Beni waali naye nze naye sirina Beni yenna gwe nali mmanyi yali akola awo. Twalinawo abakozi baali batono nnyo, naddamu ne mubuuza, yasembayo ddi okumulaba n'angamba nsonyiwa, n'atambula butambuzi n'agenda mu kinaabiro. Nalaba ng'omukyala nze gwayisizaamu amaaso era nawulira nga nnyiizeemukko naye nakyesonyiwa ne nkireka. Nga wayise eddakiika 3 natuma omu ku bakozi bannange agendeyo mu kinaabiro alabe ki ekyali kigenda mu maaso kubanga kyali kinaabiro ky'abakyala nga sijja kusobola nze kgendayo olw'ensonga abantu bagenda mu binaabiro eyo ne bakola ebintu ebyekisirusiru era ebyekigwagwa. So nalina okumukeberako ndabe. Bw'avaayo mu kinaabiro yajja yeekalakasa n'agamba naye gundi nkooye okunzanyirako kikiyo olwaliro lwaki terukoma. Ne mugamba dde sikusagira koma mu kinaabiro mubaddemu omukyala mpozi nga afulumye n'ayita mu lugi lw'emmanju. Nabireka ne biyitaawo saabyongerako. N'olunaku lumu tuba tuli awo emboozi n'etandika nga omanyi eby'emirimu ne baleeta ebibozibozi by'abantu abajja ne babeera rude ku mirimu gyaffe. Kinafa mbanyumiza ne mbagamba banange mu kyogereko ekyo waliwo omuwala eyajja ku mulimu juzi nanneeyisako bwati ne bwati. Mukwano gwange omu naye yali yakozeeyo ko ku petrol station eyo kyava agamba nti waliwo omuwala gwe battira awo naye nga wali wayise emyaka egiwerako. Neekanga nedowooza oba yali ali mu kunsaagirako nga omanyi olwali lw'abavubuka kubanga atera nnyo okunkuba olwali. Nasituka ne ntwala obuvunaanyizibwa ne nga nedda kantikebereko ku intaneti bannange. Nagwawo ekigunze ne mpulira nga omutima gwonna gunvuddemu ne gugenda. Nawulira nga olutiko lummeze ne mpulira nga ebigambo bimpeddeko ne ngamba kiki kino ekigenda mu maaso. Kyewuunyisa nti omukyala gwe nalaba yali yatemulwa bbaawe Beni era omukyala y'omu ne feesi yennyini gye nalaba era nga ne blouse gye nali ndabye eya brown ebintu ebyali bigenze biyitamu ng'ebiba gwali musaayi we gwali gwakulukutira saako n'ebiwundu ebyamufumitibwa bannange. N'essaawa ya leero kikyandeeta entiisa mu mutima n'olwaliro buli lwe ndowooza ku mukyalo oyo mpulira nga n'okwesika nesika n'okwekanga ne neekanga. DJ Johnson naye n'agamba nti nateranga okuyimirirako ku Chevron ku ssaawa nga 12 ez'okumakya buli kumakya nga ntwala mutabani wange ku ssomero. Nayimirira nga mugulira kasinaaka kanaalya. Walingawo omukyala bano bamasiikini eyayimirira nga wabweru wa gas station naye nga talina muntu yenna gwamalako mirembe, talina muntu yenna gwasumbuwa. Wazira buli kaseera namuguliranga ka juice, amazzi g'okunywa n'ekyokunywa. Kubeera bubeezi muntu mulungi. Amakya gamu bwe nali mukwasa ga juice olunaku lumu era obudde bw'okumakyanga bulijjo nagenda mukwasa ebintu bye binateranga omuwa n'angamba nti munnange bw'olaba ettaala bino ebitaala eby'oku nguudo nga kifuuse green lindako okusala sooka osibemukko. Nali simanyi kikyayogerako naye nakkiriza bukkiriza ne mugamba yennyabo ne nsigala nga nkola ebyange. Munnange mba ntuuka ku bitaala nga byaka red nagenda okulaba nga bizeemu byase green naye nga bwe ntunuulira ku mabbali omukyalo oyo w'abadde ali nga ndaba ntunuulidde n'enkaliriza mu maaso. Kale nasibamukko olw'okutya n'ensonyi okunkwata mu mutima nti bannaye omuntu aŋŋambye nti sisala ate kiki eyandi mabega nampitako emisinde n'agenda n'ayingira oluguudo. Zino zimipiira 18 yakuba ekitaala yatomera omusajja era bakomekerera nga wafuddewo abantu 4. Oluvannyuma lwa shift yange enkeera eyaddako nagenda ku store eyo njogereko n'omukyalo oyo. Omukyala teyaliiwo ne munoonyaako ne neebuuzaako ku clerk eyali akolera awo ne mubuuza omukyalo ono wamulabyeko namumunyonyola bwe yali afaanana agamba omukyalo oyo yafa dda emyaka egiyiseewo emabega era naye yafa kabenje ka mmotoka
bwezi waliwo yakuba ekitaala n'amutira mu masaŋŋanzira. Jenatesa agamba nti nze nali nkolera mu restaurant akamu mu katawuni akatono nga we kali obuvuddeko ku highway. Sisobola nakujjukira oba bwali ku makya oba bwakiro, nekyenzijukira nti nalina omusajja omu ng'ali myaka gye ng'ataano egyo wegiyiseeyiseeko. Yajja yekera n'atuula ng'ayagala kyakulya. Kino nno kyalinga kya bulijjo abantu okujja nga bwe batyo olw'ensonga nti ka restaurant kaffe we kali kumpi ng'obuvuddeko ku highway yayitangako ebimotoka ebinene ddala era abantu bangi abakyamangawo okulya. Guno nno gwali mwaka nga gwa 2006 awo. Nze nalina emyaka nga 17. Okuva omusajja ono we yayingira yali antunuulira mu ngeri eyeewuunyisa nga tanzijjako maaso. Buli kaseera bwe nayogeranga naye omusajja ono yabeeranga agamba nti oba nnina emitwe 3 nga nina engeri gye neetegereza nga ntunuulira n'atanzijjako maaso ng'omuntu alinamu ekyekango. Nasigala neewuunya lwaki omusajja oyo yali tanzijjako maaso. Naye wamala okulya yajja wendi ne yeetoola nagira ddala ne mabega mu kawunta we tutuula. Kyava mbuza bakuzaala mwaka ki ne mugamba 1989. Kyava ngamba omwana wange yafa nga alina emyaka 15 naye banange omufaanana neera sooka olindeko. Kyava afuluma ebweru n'agenda ku mmotoka y'ennene nga nze nno nsigadde ndi munda ngamba bambi ndowooza ennaku emubaddeko ku mutima yakubeera nti yafiirwa omwana we oba nga kyekibadde ekyekanga ekyo kyabadde awulira oba kyabadde alagane ku maaso nti nali nfaanana omwana we yali afudde. Nali ndi mukunyumiza mukwano gwange munnange bwe twakolanga kubanga omusajja ono bambi yali alaga nti yeekanze. Kyava akomawo nga wayisa akaseera n'ekifaananyi kye ne mukyala we nga mulimu ne muwala we n'abaana balala bato 2. Bwe mbagamba nti nno omuntu yali anfaanana ng'ogamba nti nze kennyini nze yali ayimiridde mu kifaananyi ekyo muyinza okugamba mbalimba. Bannange simanyi nampulira gye nawulira kuba nawulira mu ngeri eyeewuunyisa okulaba nga neetunuulira nze kennyini mu kifaananyi kye simanyi wa gye kyakubibwa. Omwana ono yali yanfaanana nammalayo nga n'akamwenyumwenyu ke n'ekibuno nga kiringa ekyange ne kaddimpa akamu enviiri enkula yaazo n'ekkala buli kimu yali anfaanana. Mukozi munange yangamba kino banaye nedda tekisoboka kireka waliwo ekitali kituufu ate nempulira gye mpulira nga sijagala. Nzijukira omusajja ono yeesigamamu n'angamba nti yali agenda kumpa haaga naye neyeesikamu ndowooza nga bw'omanyi nti okumala gatomera omuntu gw'otamanyi yadde mabega n'agenda. Bannange buli kaseera mbeerawo ne ngamba omusajja ono basinga yakomawo nekirowoozaamu nti oba ayinza okudda ne neebuuza singa nabuuza omwana oyo amanya ge yali yaani era yafa mwaka ki era yali muntu kika ki. Mu mazima ekituufu kiri nti n'olwaleero neegomba okwagala okumanya ekituufu ekyaliwo ku mwana oyo. Nze saali mukozi naye nali nvuga nga ngenda mu Vegas era nali mpitamu ebyo ebitundu woovuga n'oyitira ddala nga tewaliwo muntu yenna babantu okutwaliza wamu nga tewaliwo kintu kyonna. Ate essaawa zaalinga 8 ogw'ekiro. Natuuka ku mafuta nenyimirira okumala akabanga. Omuntu yekka yali waakola yali mwana muwala nga mumpi naye sibalwiseeyo ebisumuzo byange nagenda ne mbirabira ku kawunta. Bwe naddayo munda okubinona omwana n'agezaako okunnimba nti ebisumuzo tabirina. Natunuulira omuwala ono nga ndaba tali mu kwesika kyokka nga mu buwanvu musinga kumpi fuuti nga nnamba. Ate nze muntu yekka yaliwo mu budde obwo nga ate nze muntu yekka gwe naalaba nze kennyini ayakavuga mu miles ne miles ez'enjawulo ze nali nvuze ku makyago. Nali mukutya nga mugamba mpa ebisumuluzo byange naye ng'agaana. Natunuulira omuwala ng'omuwala alabika ye kennyini atidde naye ng'ate agaanye okumpa ebisumuluzo. Oluvannyuma ntandika okuwalampa kawunta omuwala n'atandika okukola amaloboozi ng'alaga nga atidde nnyo n'alyoka ampa ebisumuzo byange. Nesigala nga neebuuza oyinza otya okukola mukazi munno ekintu ekifaananawo ekityo lwaki yali badde alemera ebisumuzo byange era kiki yali abala nasigala sikitegedde. N'olwaleero Heidi Taylor agamba nti olunaku lumu nali nkoze kiro era nali nze Norecho downloading a right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria your voice maestro mbaagala nnyo mubeere bulungi bye. Zekka ne wajjawo omukyala ng'ali mu kupakuka ng'agamba yeetaaga obuyambi. Waliwo omuntu ayingidde mu nnyumba ye era nga yali yeetaaga omuntu ono afulume. Yagamba yali tayawula oba badde wa mukazi oba musajja olw'ensonga yali alina we yeekwese mu kasonda ate nga talinako kigambo kyonna kyayogera. N'olwekyo yafuna mmotoka n'alivuga adduka emisinde kuba essimu ye yali eweddeko omuliro anoonye obuyambi wonna waasobola okubujja.
twakubira mwende mwemu ne bajja ne bamutwala ewuwe balabe ani oyo omulumbaganya alumbye omukyala na kizibu kye kyali kituuseewo. Nze nasigala sigoberedde kuba nali ku mulimu gwange. Nga wayise ennaku omu ku basirikale yajja okufuna amafuta ne mubuuza ki ekyabaawo naye n'agamba naye tamanyi kituufu kikyabaawo kubanga kyabeewuunyisa. Omukyala ekirungi yali alina kamera bo ebaanoonya tebalina kye baalaba naye tebaagenda ku kamera ne balaba nga balaba ekisikirize ky'omuntu eyali amenye okuyingira mu nnyumba eno ne beetegereza okulaba nga kyali kisiikirize kya fuuti nga 8 ekyatambula ne kiva ku sayidi emu ne kidda ku sayidi endala eya ruumu ne kyekweka awo mu kakuuna ne kisirikira awo. N'olwaliro nabo tebamanyi kituufu kye baalaba. Ishmael agamba nti mukwano gwange yali akola ku shereemu naye nga bali ku highway kuzina enguudo eza highway. N'agamba nti yateranga okulaba emmotoka eyajjanga ku buli ssaawa 9:45 n'evaawo ku ssaawa 10 ez'okumakya nga lubeerera teyosa. N'olunaku lumu yagezaako agenda alabe kiki ekyali mu mmotoka era ani yali ali mu mmotoka. Yagenda okutuuka mu mmotoka nga nkalu nga teri mu muntu yenna. Nze anti wange yali akola shift petrol station yemu era olunaku lumu ne wabaawo omusajja ajja n'asasula amafuta n'amuteramu amafuta n'amala n'agenda. Oluvannyuma lw'akabanga abasirikale bajja ne bamubuuza ku musajja eyali ayitiddeko awo n'amubanyunya n'abagamba ze n'agula amafuta n'agenda. Abasirikale bwe kumugamba nti omusajja oyo obwedda agenda atta abakozi b'oku petrol stations z'amafuta ng'abafumitafumita ng'abasalaasala. Era oluvannyuma nga bamukutte yagamba abasirikale nti yali ajja kusobola okutta anti wange naye yalina omusajja gwe yali naye omuwanvu omuwagguufu ow'ekiwago gwe yali tayagala kwetantala n'asalawo n'amwesonyiwa ku olwo n'amuviira naye ng'ate ekyewuunyisa ku olwo anti wange yali yakoze yekka era ku mulimu yaliko yekka. Enja agamba nti emboozi si yange ya mwannyinaze. Agamba nti bakwano ba mwannyinaze bamusaba babeeko awutu gye bagenda ekiro kimu naye ye teyasobola kubanga yalina emirimu egy'okukola. Kati mikwano gye ne bagenda ne bakomekera nga bakubiddwa amasasi ekiro ekyo kyennyini. Era omusajja yakikola yajjako naawe brother wange we yali akolera nga alaga ng'ewataliwo kiriwo kyonna kyokka bambi mwannyinaze n'anyumya naye ng'era omuntu bulijjo gw'omanyi kumbe emirambo gy'abakwano be gyali giri mu bbuutu emabega. Agamba nti waliwo omukyala yajja ng'agamba nti emmotoka ye emwonooneseeko ku freeway kubanga we yali akolera wali kumpi n'oluguudo zino enguudo ez'amaanyi. Yali amanyi oluzungu lutono nnyo era nga ne sitori ye tegatta bye yali ayogera byali tebikola makulu naye yali muntu mulungi. Kale n'asalawo n'agezaako omuyamba. Ekyewuunyisa nti omukyala ono yalina obulwadde bw'okwerabira era nga yali amaze ebbanga nga yabula okuva ewaka mu San Diego. Omwana we yasanyuka ng'azze okunona maama we. Maama we yali yatambudde kumpi miles nga 10 okuva gye baali babeera. Lero niye n'agamba nti gwali mwezi kwa 8 olunaku lumu ssaawa 6 ogw'ekiro nali sitaddeeyo birowoozo ne wabeerawo omusajja yajja n'ayingira mu dduuka n'afuna amata n'agayita n'agateeka ku kawunta. Nze munnange ne mpisaako akuuma akakebera ssente ne mugamba nti ssente ze yalina okusasula era bwe yamala okumpa ssente ne muddiza baalansi we kyavanga bambi nsonyiwa n'adduka. Nagenda okuddamu okutunula omwetegereza ng'omusajja abadde ataddeko akakookolo mu maaso ne ngamba bannange ebiseera ebimu kyetaagisa omuntu okubeerawo ng'olinga ebintu byonna ebigenda mu maaso mu nsi nti gwe tebikulya. Cynthia ye n'agamba nti ku mulimu gwange ogwokubiri gwe nalina mu myaka gy'ekinaana naye nina petrol station emu gye nkolako. Olunaku lumu wajjawo omukyala nga zze n'akasente k'okusasula amafuta. Yampa ssente mu ngalo naye kwaliko ebigambo ebigamba nti kubira poliisi ne namba plate y'emmotoka ye. Waliwo omusajja yali yeekwese emabega mutto ogw'emabega ng'alina n'ekyambe. Poliisi yajja emmotoka n'egitwalira ddala wala okuva n'oluguudo. Omusajja baamukwata era ne bamusaako ogw'okugezaako okuwamba omuntu. Yali tamanyi musajja oyo era ne ku mawulire waaliwo akaayitawo nga boogera ku nsonga eyo nga kagamba nti omukozi w'oku mafuta ye yategezeza poliisi. Oyo no yalinze. Mason C. Walsh n'agamba nti waliwo omukyala bano bamasikini eyajja yali myaka gye egikuliridde nga 29 ewe wati 28 yagula ka tent mu dduuka mwe yali akolera era n'akwata n'akagenda n'akateeka we bayita omulyango gwali badde ogwokubiri oba ogwa fire exit ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Omukazi yagaana okuvaawo awo ye n'asalawo n'ayita poliisi emugyewo kubanga ogwo omulyango gukozesebwa singa wabeerawo obuzibu bwonna oba bugudde ku muntu yenna. Abasirikale bajja ne bamugobawo bamala omugobawo ne wayitawo essaawa ng'emu omukyalo yennyini n'addamu n'akomawo n'ayingira mu store n'antunuulira enkaliriza nga tatemya n'asomera adresi yange yennyini wembeera nga bw'onogamba nti ggwe obeera najjeera mu kitundu bweki ne wekiti okyamira wano n'owetera wano n'angamba nja kubanga obulamu bwo bwonna bwonna nkunoonyerezaako ate era nja kujjanga nga yewuwo nange
Alisa agamba nti mama wange emyaka gy'ekyenda yali abeera mu bitundu by'e Minnesota era olunaku lumu olw'obunyogovu nga biseera bya winter emmotoka yayonooneka. Emmotoka bwe yonooneka n'emulookingira munda. Yali talina ssimu nga talina n'antandikwa ku ngeri gy'ayinza kwetaasaamu nga ye. Naye taata wange gye yali omutima gwamuluma n'alowooza nti waliwo ekintu ekitali kituufu. Kyava akwata emmotoka n'avuga n'agenda ku mulimu mama gye yali akolera. Yamusanga emmotoka emulookingidde munda nga mazeemu essaawa 4 n'akuba olugi n'alumenya n'amuggyamu n'amuzaayo ewaka. Tolaba nga kyewuunyisa. Ebibadde ebyange mwebale kwekuumira ku mukutu mbaagala nnyo n'okusinga bwe mukirowooza. Mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikozi baana mweze. Sina kye mboogerako, mbaagala nnyo. N'olwekyo downloadinga right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, bye.